Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Ne ono omukyalo ono Sophia Nantongo yali yetisseeko eggwanga lino mu bakazi. Mufe abaaliwo tubijjukira egyo emyaka 2007 2006 2008 nga Sophia Nantongo tayogerwako ng'abeera mu kategori ya Artist of the Year mu Palm Awards nga teri muyimbi mukazi mulala agibeeramu oyo Sophia Nantongo. Ne baga tutunule tulabe ekikazi kyakubye endongo. Sophia yakubye endongo yagenzo vaayo nga nenyini yeewulira nga yewulira abamazi because yakubye luyimba ku luyimba nga vibe ku vibe nga abantu bayimulidde paka yatosova n'agamba ndesere nyimba zange sega ndese nyimba nya munzijeyo mangu mwade mujja kufa mmwe ekyo kigambo yakyogedde mwade mujja kufa mwade bagenda kufa mmwe senga nyimba zange nyazimbe nga yade kiraga naye yakyewulira nti akikubye omukyala yazze n'ayimba ennyimba ze naye nga womanyi obeera Amaya n'eddoboozi nawulime Esther SC wano ku Atalk with AC Media Uganda social media muliro vibe ku vibe onako olwaleero tusimbudde tukubuuza gwe nawe osinza okubanga otulaba atulabira e Uganda ku butaka bambi webale atulabirawo e Dubai nogendako e Saudi wona wotulabira mmwe abali mu America njagala mbabuuze nga nfukamidde kubanga ate mu musano kubabuuzako akensuso Canada ne Europe at large obadde otakasi anti we wali omwana w'abantu mu America USA ebintu ngati mwabingamba owebungereza ana muvaako kati bangamba sente ziri bangamba zakendera ebungereza ne kakati sente zo zakuwozi kwekala sente si kyekikulu waba kulya sente ze era ina kuzirya waba ayagala ozirya naye ensonga yange ndi mu kuzimba oba ozimba sente bw'oba olyalya nze ensonga yange eri emu kuba abantu mwe abalina abaagalwa ebweru mukikola mutya? That is the question. Mukikola mutya? Kubanga nze bannange mikwano gyebe mmanyi abalina abasajja ebweru tubeera nabo wano naye nga keke etambula okufaako obufu lwaki oyagala kuze nga mbeerawo ese etambula bemmanyi natuuka nga mbabuuza bikikola mutya naye ngenda olaba olimu omu nga nsekerya nze ndina bemmanyi nga beekuumye babalinze paka ebana nange ninayo omu gwe mmanyi olina omu abantu bwe baseegu abange bafu nnyo ninayo omu gwe mmanyi amazima ebyaddala abadde honest abadde faithful kati esi oyinza mwogerako ki kati oliwe gandi abadde faithful wawo ne honorable omu abadde amulimu ennyo nga amuli bubi naye ng'akyagaanye naye nga honorable oyo ata ku ssente si mukono gamu akuba nti yeegatta n'ebitamukwatako kaakati honorable oyo abadde amuli bubi naye era naye akyamulemeddwa omulala yakola bw'atyo neekuumayo ebyaddala ffenna naffe twaligendako ne tukola bwe tuti n'atugamba musinikire muli ebinnyo era n'asigala ng'alinze bbaawe kati ekyamumalamu amaanyi kukizuula nga bbaawe yalina akawunti bbiri ku online Facebook alina akawunti gye yava nayo wano gy'omanyi kati bwe yatuuka eri yakola akawunti ey'okubiri bali abeeri gye bamanyi kati nga ebifaananyi bya family eri biki ebyeri abiteeka ku eri peegi neno nassaayo birala kati oli ye ng'asigala agoberera bino lwe baamulaga nti oli ayina ne family endala eri yazala dda n'obwana bukunkumula kumukumu ono yawunga agenda okizula ng'omusajja yamuddisa naye nga yeebuuza musajja kyona ataagala kuddako wano mwaka gumu myaka ebiri atadda kumbe yazala dda abaana eri yamuva nako dda yamaliriza akkiriza okudda gye muli kati yamaliriza akomyewo kommwe nga tumuga Kireti try your talents elsewhere. Laba agamba Kireti rodi mbaka n'okubeera leeti tebasobola ba mu statement twamugamba try your talents elsewhere. Nanga tulina kasi Adam Card ate nga tulina Ronmark Kingi mukuliko eyo twavuddeyo mu Kikadde njagala okwebaza musajja wange eyakoze ku by'Ekikadde ffe tulina mikwano gyaffe abagagga n'abaavu kati ennaku ezo ziba za mikwano gyaffe abagagga Desemba mikwano gyaffe abaavu tujja baddira mu January awo guno omwezi gwonna mikwano gyaffe abagagga so namusajja wange bamuyita Mathias Mompowe walukagga oyinza omujjamu wadde ekikumi
naye yampanga ku sente simu gumu nnyo yampanga ku sente dda so njagala okutumira ku musajja wange oyo kutwadde naye yakoze ku nsonga z'omu Kikadde bamuyita Mpawe Mathias Logef Lika never broke my heart bw'atyo bw'ayogera agamba mbu abakazi bamumenya emitima naye Lika tamumenyaako mitima era ssebo esinzikiriza ntegeeza abantu nti omusajja wange oyo mumuwagire kwa naffe atubeereramu buli olaba lugefu yingira buyingizi lugefu Lika abeera ne spirits eziri original kubanga yeche yazura yakizura nti abantu abasinga ezo spirits zebanywa amabaala mu bifo ebisinga ziba mchupule kati ye n'abanga aleeta original babichupula wano babana osanga babiyiyeyo bana balina babichupula wano kati ebiri original tovala omuntu akugamba nanywedde ekintu kino nekinywa ngero yasa kitesinga abo kitestinga wakinywedde saa mwendeze ekiro kati lwogezeko ku lugefu nonywa ogamba but ekintu kitesinga bulungi kinatesinze ekiro mu bbaala eri kyade kya kisiru so kati oyo omusajja bye bintu byakola so ne wane makindi ayinawo opposite climax mulaba wakafaawo kaliko era lugefu Lika gwe yingiraawo ku lugefu Lika ojja kuba otuuse watuufu so omusajja waffe oyo nnyo tumubeereramu naffe atubeereramu lugefu Lika never broke my heart Mpawe Mathias ekyamunjagaza no sibye ebi twasinkana mu bintu byankyukakyuka kuba musajja munankyukakyuka nnyo tobola omusanga nnyo ne banubiyaniri baziiza abo baani be bantu babeera nabo twayinza musangana ne saati za yero tazambala abeera mu saati za red buli kimu kya red so omusajja munankyukakyuka nnyo oyo mu Mpawe kati awe twakwataganira kati nenzuula ne bino nange ndi munankyukakyuka kikulume nange ndi munankyukakyuka ako esi yayinza okunkakasa bituufu oba si bituufu nze ndi wankyukakyuka esi simuwakanya nze mpakanya ono ate ebyenjawulo kimu nti waliwo enkyukakyuka ng'oli agiswamidde mu red eri abagiswamira mu bbulu aba green kati awe twawukaniramuuko made nizo oyogere ne yero nze ngiswamidde mu black ajipu ndi mu ajipu obeera muwagizi wakyo ekiriwo totubuzaabo anti lwa nsonga ekiriwo n'ekijja ku byonna sinnalabako kinkolera ye problem kati awo ndi wakati awo ekiriwo tekikola naye n'akulembera oludda lw'ekijja ow'amaanyi aliyo naye tankolera kati nze ndi awo ndi confused eggwanga limbonyaabonya kambuuze ku bantu ssebo kasirye sookoleke alina nabuuza bantu ne kamiliyoni naye alinga ggwe naye kamiliyoni akyukakyuka okujja n'agamba mbuye wa ajipu ene government in power abantu abawoza ajipu ebyo bintu bya kisiru omanyi lwaki ti bya kisiru bwe kibanga ekyo ekiriko okiwagira oba kyowagira mu kiseera ekyo kitegeeza kiri okay with you tokiwakanya tekina kizibu lwa nsonga wali obaddeko mu kaseera ng'oli confused walaba oluyimba lwa Sindi Dairema alina omuvubuka omugagga n'omwavu naye ng'ali awo ali wakati agamba ate nga bonna alinga ayagala bonna alinga atayagala kati nze n'okubaako nti ninga ayagala ebyaddala biri nti aliwo ndaba tamaraayo tankolera bye nandiyagadde kate n'oli ajja kalakita gye njagala sigimulabamu kubanza naganze omukulembeze wa Uganda gwenjo okuwagira n'obulamu bwange bwonna alina kujja nga toto dikiteeta nga Uganda agyagala nnyo ate nga muguwa ddalo kubanga bino bye tubeeramu ebyemboozi y'amalweno tebikwenda kukola ki system tezigenda tukuza third world country tekuzibwa system muntu ajjanga wa kibuli era mpanye abantu ekizampo Jennifer Musisebanga liyamara mu kibuga karoli zaali zibuze karoli scavenger zirya bikyafu bwe zibanga zaakoma sikezi obukyafu bwakola kibwadda n'ebintu ebyalimu ekibuli olwa Magufuli e Tanzania ali ekibuli kye yateeka ebintu ne bikola kine bitambula olwaleero njabbawo mu wakamu abatulaba genda otunuulire Naija otunuulire ne Burkina Faso zonna zaawambiddwa abasajja balumira mwoyo ziri mu ttambula olwaleero for example Naija France ebadde ng'egula uranium waabo ku paundi 10 n'ejja nengete yewe mutwale mutunda 2 kati eto yakijjeyo naga addeyo ku 2 tebiriko mbu ate parliament yetule yagambye addeyo ku 2 era myaka 5 egiddako egenda beera fastest growing economies mu nsi naye kabuli si byateesa nowa Burkina Faso olwawamba bye yatandikiddeko bimu kampuni zonna ezibadde zitwala gold wabo ku bwereere wabweru n'azigoba baagala tandika yaabwe
bali mu kuzimba plant ya supplying amasanyalaze na biki ebyo ebintu omuntu alina kujja n'akola bukozi order nti kino kikole nga olaba amini we yabikolanga ne buli we muba n'omukulembeze nga ali mu system ez'abazungu ng'azigondera aba agenda bazza mabega n'amanya goyogedde mubaddemu abatadde ba dictator n'emabegako wali kati olwokuba dictator gwe kyenjagala njagala dictator nga muguwa ddalu ng'ate ensi agyagala kati kankubuulire ebikitutawaanya subscriptions zetufuna ku mawanga g'abazungu olwaleero kankuwa example Bobby abasajja abazungu bamuwa bbaani olw'oluyimba lwe yakola olw'ebiki abangereza yaweddeko n'addayo wuliriza interview gye yabadde akola ekulagira nti ye agenda kubeera submissive to the other side tetusobola kukola wagiwuliddeko interview agiwuliddeko gwe nga munnankyukakyuka ojogerako kubanga by the way teyalese bantu kye kimu ekisooka kasiri bw'ojja ku TV wano ku S Media byonna byogere naye ebintu ebimu kati ng'ekya dictator tetuganye dictatorship mulimu ebirungi naye ate ebibi byayo nayo bingi so kati ovolaba nze sinza kukkiriza kasiri ayimirire wano awagire nti ayagala omukulembeza addako nga dictator omanyi waki kyegamba karakita byobadde oyogera biri byonna waliwo abantu ababikola nga si ba dictator kati muba oyogedde mubaddemu n'omusajja we Tanzania yabikozesa ddembe Magufuli kyali kibuli teyali dictator era yali takkiriza mu dictatorship naye yayogeranga bituufu yalemeranga ku bituufu ng'akugamba kino kikyamu ng'akubuuza tagamba nti nkugobye bakwadde sente kola oluguudo sente ziriwa ng'aleeta akakiiko nga kakutunwa mugalo akosase yaffe nga bagamba wabbye sente olumala ng'akugamba kati genda mu kkomera okitegeera naye kati ffe kosase yaffe olumala okukola byonna byonna emaze okukunya omuntu terina maanyi gamusindika mu kkomera bikomaawo okitegeera kyegamba naye ye yalinga ateeka mu nkola naga agenda mu kkomera omanyi lwaki omulala akwate contract mukedde ku matale mukitegera twagala Salama Road ekolebwe mwenna mukikiriza mwagala ekole ki lwaki ate muleeta abagendo giteesaako nga muyina obbawa allowance sente ze mwandiwadde yinginiya muyina obbawa simanyi ezigenda okukola ki sente ze mwandiwadde yinginiya obudde bwebamalaawo bwe babeerako za iPad na biti data bamukozesa ezo zonna sente mwandiziwadde ani kubanga mukkiriza lyetaagiddwa okukola ki okukolebwa kyetaaga ki lwaki ate muba muliteesaako yensonga lwaki systems zino zitumenya nti ate olina okusasula system obanga agibulayibinga ekuyamba ekkirize lukolebwe but you all agree that lwetaaga tukola ki kolebwa kati ovala dictator bwajja parliament esooka neewummula ne basuspended n'ebyo n'ezo kokasi zonna ezikola kyeziri awo obuzibu bwe tulina bwe bakubi b'enjawulo nti sente ziva eri zirina kukola luguudo gwe baziwadde asooka n'akubako enjawulo n'azisindika ewaddako naddako n'akubako enjawulo n'azisindika ewaddako kubanga kyeyini ki mpanvu okitegeera ne singa kiva eri aga sente za kukola luguudo omukulembeze n'azikwata n'agamba Ronnie Mark and Companies construction we bagenda dukola bajje wano n'okwata sente oyogedde ku luguudo nenzijukira owalabye Lukwago ng'ayomba emmeera bali mu kukola luguudo omusajja ayomba kibona ayombera ki Ronnie Mark so kati nze bwetyo bwe ndowooza era Mark kati bwe byoga simanyi tosobola kunzikiriza ate Ronnie Mark oli mukwano nnyo gwa gundi Elias Lukwago meeya yabadde ayomba nnyo wano nga bawadde UPDF ekole enguudo mpagira nnyo ebintu byakola kubanga at least nti oluusi raising points ezitegerekeka nti ebisa ebisinga agenda ayinza obutajja kukolera byogala naye alekawo questions ateekawo questions mu abantu ababulijjo kwe musobola otandikira okubuuza oba okugoberera ateekawo ebituli kino nekino watagwani kati mu abantu abujjo ne mugamba by the way ye kyakola akuba tooki mu buzikizazikiza mwe ne mulaba naye ekirala kyembadde gamba nti ebintu ono byayogerako ebisinga nze kino manyi ekya dictator nti byonna bijja lwa dictatorship nti dictatorship yeeta omukulembeze okulwa mu buyinza bwalwa mu buyinza tosobola kwewala nguzi dictator omutuufu abajja ffa mangu era abo abaana ba Burkina Faso ne Nairi abajja ffa mangu labayo dictator nga bukati kangezo owaffe owaffe tumuleke kuba ntwaga tukyagala obeera nkyagala okubeerako wano ne wiikeji nze Uganda dictator gwe nyiza okukomendinga nti ba dictators ebiseera ebisinga basigala mu buyinza ebbanga ddene bwe basigala mu buyinza ebbanga ddene waliwo ebintu byebatasobola kwewala nga nabenyini tebabinaako obuyinza kati nga famire etuuka n'egaziwa nga naawe kenyi tokyaginako control nga tolina gwoyinza siba katundu ekiri mu Uganda essaawa ya leero teri muntu akyayinza kusibwa okubba kwafuuka kwa bulijjo gwe wasemba ddi owulira omuntu gwe basibye nga abbi oba bbye sente
kabere bana bakosa sebe benoonyereza kwa hiyo deyani gwe basiba kitigeza tuli mu ggwanga omukazi omuna mulabya juzi ngayo mambu ye bamvunana lwa kubba bilioni 5 ningaye etano zokka mwadde mu banyinjire ngali ku kamera wali mu government muina ne kamera mwe mwogerera ebyo muina system ebayamba okubba ne bajja babawolereza ega gundi oyo wakabinyo mululu ate dictatorship ngalo bwe bamara okubigira eri basobola bidi bagane bitakola kine bitakola omuntu akozeseza system okubba asobola okozesa system omu protectinga kati tusoke tususpending system kati dictator mpayo mu dictator gwomanyi ngaakwata ba family ye basiba ngakola ki ngaakwata ba family ye basiba ba dictator baagala bikola ebyo byoyogera naye buli watu nwambwa ati nga family yagaziwa buli gwakwata wakika tugende jo nakulabye twabadde mu kikadde mukulike ate nga Ronnie Maka wabaddeyo nakulabye weetala nabaddeyo namulane ku press conference nabaddeyo kubanga nabadde ninako abayimbi ade balina performing mu kikadde be bayita bangoni bangoni bazi so kati kubemu kumanyi tutera nnyo okwogera we have so many artists we are handling biki naye abasinga tebabuza kitoboogera oluusi mulabira ku bintu ng'ebyo nti kati ebbanga mbadde sikugambako nti nze handler waabwe naye ng'ate mbadde handler waabwe okumala ebbanga naye kati kubivulu nga bino abasinga badde babuuza lwaki oyo gwe basasula sente za ngoni lwaki oyo gwe boogera naye ku byangoni something like that naye ng'ate mbadde handler waabwe okumala ebbanga so babadde balina performinga of course nga nina okugendayo okukola byaba beetagisanga abayimbi n'okufuna kasente kaabwe kuba ne ka balance kama gye kali obitegedde so nabaddeyo from day one from morning nabaddeyo paka kiro kivuvu gye kyaggweredde kivuvu kyawuddewo otandika waliwo ade balina osooka performinga ne batuuka late so kati kivuvu ne kirwawo otandika naye nga byatambudde bulungi era sooka okuyozayoza omukulu yategese ekivulu ekyo era omutegesi waakyo omukulu bamuyita Patrick Shubi uli abantu boogera Shubi ng'omanya yoyo ayinza n'omuyitawo nga tomutegedde musajja ali awo ali poole musajja mutonotono mumpimpi ali awo kati gwe bw'omulaba oyinza omuyita yalamaani n'omuyita nako bono wana busitula emizera muveewo kumbe yagenda okusasula so era bangi bamuyitako nnyo bajja mu bintu by'ekikadde tebamanyi nti musajja ye kamala byonna so twagala omukongratulatinga weebale kuuma brand y'amaanyi bwetyo bwebale kuvuga kintu myaka gyonna nga buli mwaka kibeera success so twanyumiddwa nnyo abayimbi bonna baalanga babaayo teri muyimbi atabaayo buli gwolaba ku poste kya 10 emyaka gyonna ekira tosobola kubeezawo brand ezo nga M10 nesigalawo ku kivulu ky'omwaka ku mwaka senga oba togoberedde byeyagala kubanga ezo brand zina ekizibu kimu ne bwewulyewo bulizi muyimbi acomplaininga nti teyasasuddwa kigimala bumaze obutadda next year kyovulaba nti olaba omuntu alina basponsors leero enkyatalina bonna nga bagenze just kulyayo kantu katono nnyo bwe kati tebasasulwa bayimbi tebasasuddwa nga tebakuwa sente zaabwe nga nnyingi bakuwa n'obulango bwabwe nga bungi so akuumye brand eyo nungi nekiraba ye ekivulu kijja mu bantu bakulu abo beerunda baba n'entondo bw'otabategekera birungi beekyanga kati bonna yabimanya abategekera saawa 9 abakadde baabatandisa oyingirawo bajja babakwatiridde bati saawa 9 ekivulu kyaneka saawa 2 omukadde yatuuse ku saawa 9 agatuula wali maaso abuuza kiwe watuuse oba tetaba kutuuka omwana watu anayimba shameka so nabadde erambala ku saawa 9 nga bayingirawo naye kati ebivulu bya Serena ebisinga saawa ziwereemu ngenteekateeka tennaba kuggwa nga the stage tannaba amatala bakyagasibayo sound bakyamasa ku saawa emu ey'ekiro byonna abagenze ku bivulu bya Serena basobola okunjulira kati ow'ekikadde alina challenge eyo nti ye abanye ababe bajja saawa 9 kati alina making sure ali set by saawa 9 ezemisana era nabye nga bakola speed omukulu we Ibra owakadanke oda yetala nga akimanye sawa ziggwa kwa Serena bajiba waleti bagikuwa leti nga waliwo omukolo ogubadde mulinda baveemu nawe otandika otegeka ogenda maliza ngo obudde olina butono naye bagezezaako ne bakikola kyabuddewo otandika naye sekyabadde ku bo kyabadde ku ba performers abadde balina osookawo abasinga bakeereye kati nekirwawo era kyatambudde naye bonna bamaliza bayimbye ate bonna bayimbye bulungi naye of course bangoni be basinza okuyimba bulungi kubanga be wabadde wande naye
bayimbye obuyimba bonna akayimba kamu ke baleseeyo ke bayimba ne Desire Luzinda abantu ne bagamba waki takayimbye wadde bakalinza yaki abakazi ne wala akayimba akatsanyudde abantu kannemyo tegera akayimba ka bigula nade mayisi bimba lwa amanyi abakazi bayimuse bati bonna betunwako bwe bati banyenya oluyimba lwonna akayimba kakola kati na kati lyrics zake esingo bunyize jjukira nedda the song lwakola ne waliwo olabanga ekiri mu audience kisingako ati lwansonga abasinga kye bafiira abayimbi b'omulembe guno. Music is a form of communication. What are you communicating? Kati oyo muyimba ayimba ati bwe yakuzaala nakuwa kabine yakola nnyo ffenna twasiima dayo kati simamu gawe weekulidde biki message yeyo bigula mu kifo ng'ayagala okulagako aba alina kuyimuka n'akola obadde buno bwankoze bubi message erina abantu beegendako direct oshege bigula bafe aba alina okuyimuka akakulaga nti kitufu yanzala n'akakola ki abaana babadde batudde mu maaso abo bakoze embubi owedda basituka oluyimba nga lutambula olwa bigula ne basituka ne beekolamu kayini bwe bati ne batandika okukola bati kati ng'abasajja bali wali emabega batandise okwefunya bati eriyo oluyimba lw'Onimaaka nga lulina layini ezikomande nga bigula oli ajja situka akole ki abigule bakayimba bulungi bakaproducinga bulungi okalaba nga kanyuma okitegeera kati message oli yonna weemusangira aba agenda kukola kyekola kati akasiye kyabaddeyo kyotaalabye kati tubuuka munnange twagala okulozinga ekivvulu nga tuyisigazza abayimbi basatu waliwo Ngoni waliwo Sophia Nantongo waliwo ne Mariam Ndagire kati headline wa show yali Mariam Ndagire na Ngoni bali basinzo tekako essira because bana balabadde batero balaba kwekyo ekivvulu naye bano nga bagamba bano betusibiddeko ekivvulu wano ekyaleero Mariam Ndagire Sophia Nantongo ne Ngoni kati ne bagamba engeri gye wavaayo omukazi Feibe Nasso kati tugenda kuteekayo kyutikaye tuzeeyani Ngoni then bana abakazi tulondeka asinga amaanyi abaana asinga okyamula yagenda kuggalawo zamba ffe nakwayo twakoyida twaganda genda kwebaka Ngoni eyimba enve wano nga Ngoni bagenda ku stage ng'amala obba ku b'endongo ya in fact kye bavudde n'okulekayo oluyimba lwabwe olwa nina omwami bazze nga baba papya nti bane mu kobe bbiri mumalirize kati ne balubuuka ne bagenda ne bakola mu digi naggalawo kati mukuddayo nga Mariam Ndagire alina okuddayo wa Sophie kati nga babuuza ani asinga amaanyi jjukira bo ekitiibwa Mariam Ndagire wa kitiibwa alina ekitiibwa kati ng'ekitiibwa kinene naye twatuuse wali ekitiibwa endongo yamize ekitiibwa n'ekigayagaya bweti ani yasozeyo Sophia Nantongo ye yasooseewo kati Sophia Nantongo amala okulinnya ku stage ne mbagambirawo tweyisiringanya bwe tuti nga nze nva ku stage nga ye agira kuba nadde nvaako bangoni mabega nga ye alinnya ne ŋŋamba manager we ne Mariam yabadde alina okuddayo madde muweereza ne microphone ali eri mu audience gy'agenda okuva kati ne bagamba tugambe ffe abaddayo ne ngenda backstage mbagamba kati tutunule tulabe mwe mutidde lwa kitiibwa yes mukyala wa kitiibwa fena tumutya mutulooza ye headline agenda okukuba show ne ono omukyalo ono Sophie Nantongo yali yeetiseeko eggwanga lino mu bakazi mufe abaaliwo tubijjukira egyo emyaka 2007 2006 2008 nga Sophia Nantongo tayogerwako ng'abeera mu kategori ya Artist of the Year mu Palm Awards nga teri muyimbi mukazi mulala agibeeramu oyo Sophia Nantongo ne baga tutunule tulabe ekikazi kyakubye endongo Sophia yakubye endongo yagenzo vaayo nga nenyini yeewulira nga yeewulira abamazi because yakubye luyimba ku luyimba nga vibe ku vibe nga abantu bayimulidde paka yatosovaayo n'agamba ndeseera ennyimba zange ndesa nnyimba nnya munzijeyo mangu mwadde mujja kufa mmwe ekyo kigambo yakyogedde mwadde mujja kufa mwadde bagenda kufa mmwe senga ennyimba zange nnya nziyimbe nga naye kyeyadde kiraga naye yakyewulira nti akikubye omukyala yazze n'ayimba ennyimba ze naye nga woomanyi obeera Mariam Ndagire yazze n'ayimba nga woomanyi obeera oyimba ennyimba ennungi n'ekisinziira ani ava ku stage nti oli yaleese stage agiwanise nnyo kati gwe nojja olina onnoonya ennyimba ezigenda okusitula okwenkaniza Sophia olina mmeka z'omanyi nti z'amaanyi okwenkaniza Sophia because to be honest twogere amazima
oyo omukyala Mariam Ndagire talina nnyimba z'amaanyi zenkana za Sophia Nantongo. Yabadde Ayina ez'amaanyi naye si nnyingi kwenkana zaani za Sophia Nantongo. Kuba Sophia yakuba nnyo kati ono amusinga ekitiibwa naye ono ayina endongo ezitowa nga bw'ogamba nti Kamiliyoni omusinga empisa naye babakwase microphone nayo era onoomusinga wadde omusinga empisa n'okweyisa obulungi naye ne microphone onoomusinga todduke so kati ekyo kyamanya bafunyemu ekyokuyiga n'abategesi ababaddeyo ko abategesi bonna abasinga oludde ambalabayo bapromota abasinga babaddeyo Abitex saamulabye naye banne bano bakola nabo nabalabyeyo bajjo naye saamulabye naye bano banne waliwo gwe nalabyeko oyo abeera ne Bajjo nalabyeko ne Emma walayo omusajja wange South Africa yazze bamuyita Twaha Bosa Ice Studios ateeka bivulu bya South Africa naye yabaddeyo kati babadde balina bye batudde ngo balaba nengamba kati bano bafunye ekyokuyiga kuba nabye Benoni ajjo waswangi zinga shewedde ng'agamba yazze no backstage twabadde ng'agamba mwana next year njagala kunteeka ku kintu kino manager wange yuno mwogere naye kiggwe tugende mu Kikadde atoya ajja kuba nze we nakkiriza Benoni nti abantu bakyamutegeera we yajja ku show ya Azawi nakuba akayimba kayino ng'abaana bakayimba nabo kyokka ng'oyinza okusuubira nti Azawi ayina omujiji omupya gwakola ki gwajja nako naye ng'olaba bakayimba ne bwe yali akatandika yalinga agezesa olaba oba kikola ki oba kituulayo kitegeera naye twogera ku show ya Azawi walaba audience we yali ngamba abali bakayimba abaana audience yonna yakola kikiringa kati kakugete na witness nganganze ku 10 years of Swangiza Avenue abayimbi bayimba naye babuuza abo bonna teri muyimbi yakuba kyo kusinga Maddox kyokka ensobi gye bakola yali emu basoosa Maddox yennyini sho n'agikuba n'agiggala nga ne bw'ofuluma nga tennaggwa kiwedde abasigadde bonna bakola ki naye Maddox taliiko kusoosa Maddox yeekyangira backstage ng'olina omuteekayo oyagala toyagala akugamba zino eddakiika ezi zibale bwe ziyitawo ate ogenda omunoonya nga yagenze ate era n'ekirala nti Maddox ye muyimbi mbise kati kasirie sebo sajja bayinza okaka pressure kabasukkako kayizo baka abasukkako naye tetutunuulira ka pressure basukkako na byatuuka ku stage tutunuulire preparation Maddox yamara emyezi 2 ne bandi nga beetegekera show ya ddakiika 3 abayimbi abasinga ano discipline yo tebagirina abamu mulembe ogwaffe nti omwana akubayo hit emu n'alekerawo practicinga naye kugambye nga bandi ogiraba eriko ba Russell Grace baningo balaba bonna baakabi naye ne bamala emyezi 2 nga beetegeka kati banaate abasinga rehearsal baziyitamu olunaku na lumu 2 n'abeerawo nga sina bya serious nnyo biki okitegeera kati abasajja bo baategeera nti guli omulimu ogukola ogugusa olina okikola ki olina okikolera kati respect eyo gikola kyogibawo okitegeera kyovola abantu bazimba brand nejja nebeerawo ne bakuba crasking egenda kutawaanya ebbanga lyonna nti mukula ne mugisangawo nammwe ne mugikola ki ne mugidigida okitegeera kale ku kivulu ng'ekyatugende mu Kikadde kijja sigala ng'audience yakyo ekola ki ekula bukuzi lwaki kiina concept yakyo ey'enjawulo nti kyo kyaconcentratinga ku bano kitegeeza tebabonaabona naawe kuba gwe oyina hiiti e Kampala ate obasumbuwe tebaagala gwagiina kaseera ako baagala yagikola ki yagiina chances ziba nti tali bize nnyo nti agenda batawaanya ekigendererwa abasinga tebaba na schedules zikola ki zakudduka ekirala eno stage y'okuba n'amalala nti nfunye obwa sita aba yabeerako sita n'agafuna n'atuuka nakkakkana abamu bafumbo bali mu bizinesi zaabwe nga yakola ki nga yatereera kiringa ebaleeta ono akikiromyo owa akikiromyo kayimba kike yayimba akatya no parking nti musajja yafuuka ddali ayina organizations akolera eziri international atambuddeko amawanga discipline ekoze eki ezimbye okitegeera nti ogenda okubajjayo eyo okubazza wano oba obawadde omukisa okuddamu okuyimbira abantu baaba ekintu kye baali baagala matches baba bateekenga step abamu ne bakola kine badde ewaddako kati mu bintu bino byonna bye tubeeramu mu kuzimba brand ebintu biri bisatu ebisinga okubeera eby'omugaso okitegeera visibility osobola ogifuna nti brand ekuze nga tugende mu Kikadde credibility oba oyina ogizimba
Ronnie Maka kyakugambye nti kampani z'okolagana nazo singa ziwulira nti tosasula abayimbi zijja kudduka. Singa oba obasasula bulungi nga buli kimu kitambula bulungi, credibility oba ogizimba nti eyo corporate company kwokolera n'okola kino okuyita endala. Okitegeera. Then ne tugenda ku kisembayo wali ekyo profitability. Okitegeera. Eya VCP, visibility, credibility paka ku profitability. Kituuka ekiseera ng'okifunamu kubanga ozimbye kino okitegeera. Kati byebimu ku bintu bye tulina okuyigira ku brands nga Tugende mu Kikadde. Ziyina engeri gye zikolamu ebintu byabo ng'eri organized, ne watabaawo kerere nti ate gundi baamubbye tebaamusasudde, ate gundi yakoze kino. Abayimbi baba balese nga we nkugambye nti baba bava mu level y'okubeera ne excitement. Togenda kumuwulira nti ate wiiki ewedde yawemuliddeko mu gavana. Kuba kampani byezitira okujja ku bivulu by'abayimbi baffe abakyabamu nti babalwaddiko baba ne characters ezitategerekeka ate nga tomunenya yeeba stage kaseera ako byabaakola kati naye waalituukira omuleeta Tugende mu Kikadde gy'aba yakola kiyafominga dde kitegeera. So kati benna abategesi b'ebivulu kyosobola okoppa mu Tugende mu Kikadde engeri gye bakwasaganyamu ebintu byabwe, engeri gye babuukingamu ba artisti baabwe, engeri gye babasasulamu, engeri gye batambuza system nga yonna Ronnie Maka wagikoze eki wagyogedde. Kati ate bazze bakitegeka ekintu kyabo kiri consistent. Naye batimba bulungi ebweru va mu bintu ebyo kasiyogera ku basajja woli omukyere ali wenda abasajja bateeka ebivulu ku Serena n'otuukawo wadde ne ka flyer wadde ne ka red carpet wadde ne ka ki kati gwamanya abasajja amaabayo Kikadde kye bakola nga lwa Serena wano ku shedi yaabwe woyingira ku entrance bakwata ne bazibawo side ne side tokkirizibwa wadde wiyita wadde ow'ebigere kane bateekawo ne tent such that n'obanga enkuba eba etonnye musigala mutambulira mu red black carpet zammwe enkuba tebakuba ne batimba ng'abantu bakusobola okukuba ebifaananyi nga 100 wali weekubisa wano weekubisa wali weekubisa n'olaba nga bafuddeyo kati nga brand eyataddemu ssente nti MTN nga buli woolaba waliwo bubox obwaka babudesigninze buliko MTN nayo special buli wamu bataddewo bwe bati emmotoka enkadde bazese basaddewo mwekubisizeeko ebifaananyi n'olaba nga mitwalo 10 ngisasudde naye ng'olaba it is worth. Naye abaana bategese ebivulu ku Serena ne ka surprise ku stage ne kabula nga musajja mukulu omusajja wooli ategeka bannanga oyo mwana ajja kikuba oyo ali ku Serena bakyusiza amutagenda ku Serena kimanyi obulangu tannabuteekayo naye nga information gye nnina bagenda ku Africana bagenza obalabalamu nga Serena bantu batono bebeetaaga like etekewo abantu batono kubanga kakijjukira ekivulu ne batandika obbira ngutandika January wagenda beera wembiranye friction ye creating a heat wakati wa Rema ne ebivulu ebyo bigenda kukola kuba bagenda tuuka nga byeranga byokka kati mukweranga kokogenda labanga Serena tekumala ng'olina okugenda mu kifo ekigaziko so kati bangambye baagala kukyusa kuva ku Serena kugenda ku Africana because promoter yagambye wali bagenda ku wotali kasi twali wano ne Ronnie Maka natugamba nti abana tebeyagala naye mwana bambuza ku interview naga Yerima namakula tamwina mbuzibu ate naganoga nti naye mukazi kenzi wa mukwana si kibi ngali agamba Lydia Jasmine yebyogere nakwezo ali kakati ebiseera ebisinga aboogera ku story eno beerabira kimu nti bw'otunuulira abakera ne bagamba nti Jasmine yayingirira Rema mu bufumbo bwe ne kakati waliwo kye tuyinza okwerabira simanyi Ronnie Maka ono oba akimanyiiko sitore ya Kenzo ne Jasmine yajja bife ya Rema oyinza okwekanga ate gwe tuwolereza ye yasuuza oli n'asigaza obusungu paka nakati nga yayingirira banne yes bisoboka kubanze ng'omuntu otandika obbiwulira oluvuuvuumo nasooka biwulira luvuuvuumo lwa Jasmine before Rema mabega eri ddala okitegeera kati awo ebiseera ebisinga kisobola okukulema okumanya ani omutuufu eyayingirira munne kati waliwo okubanga gwe tuwolereza nga yajja luvannyuma n'abeerawo ebbanga kati ate Rema ebiseera ebisinga abantu abasinga kyebeerabira omuntu singa akkiriza okkulira mu system abakkuba ng'ono kyayogeddeko nti Mariam yabaddewo ng'ekitiibwa kinene kati Rema ayina engeri gye elevatinzemu ne yejja mu banne nti kale wano tuyinza okuba nga twalina akavuyo tulwanira ono tulwanira oli ne kati nfunye omulala nse tolinze abaana mbazadde kati nfuuse famire woman kati ate ne kibanga newe kuba kubeera mu favor n'okuba n'ennyimba ez'amaanyi mu bantu kati ayina we yasingirako kwani kwoli Rema y'omu ku bakyala abafunye favor mu industry eya Uganda kati ate n'atakikozesa yes kati ate tafuuse nnyo kitagasa
ayina we yatuuka omanye ebiseera ebisinga ekiyisisaamu ba artisti baffe bangi amaaso waliwo watuuka ng'alina okukula agende ku mutendera oguddako kati buli olemera mujjaamu awo bakutomera buli ajja akutomera ayagala okukola ki ayagala oyitawo kati ye yayambibwa n'akola ki n'avaawo n'adda wali okitegeera nti olwaleero ne woba obanyumyako eri abagenda okujja nga bajja ku sayidi ya Rema kubanga bamurespectinga as a family woman omuntu gwe baayagala ng'ate era balina ne music we gwe bakola ki gwe balireetinga naye kati abamu ne bakitwalira ddala paka ku kintu abamu kye bayinza okubuusa amaaso nti n'ennyambala yennyini eri abasubscribinga ku ye lwaki lwekyo ng'ekyo kyokka kisobola obutamwagaza Jasmine nga omubuuza Jasmine yakola kitekiriiwo naye nga ye Jesse alimu eripazo y'okuba nti ennyambala yo bati naye ate okitegeera so nga ate ffe ababiraba mu ngeri endala eno ye brand Jasmine gye yalonda eri Rema gye yakola ki gye yalonda wabula ne Jasmine naye agenda tuuka ekiseera ng'alina okukola ki alina okukula ave mu jjaamu oyo akavuyo k'abapya abajja nga tonnasalawo kweyongerayo oba okuddawa kajja tuuka ekiseera nga kakola ki nga kamukuba okitegeera ebyo bintu byetusinza okuba abantu mu music mu politics mu ki otuuka ekiseera nga mu butuufu obwa kansala obwo baddeko nnyo kati abato ne bajja nga ate bo eri waggulu batyayo balaba gwe alina budget gw'olina okgenda eri naye ng'okoze eki kati baba balina kukubagana wano naawe kitegeeza ogenda tutandika okwekuba n'abaki n'abato kati ba artist ebintu ebyo tubikole ki tubirowoozeeko lwonimaako nasobola okukubulira ne kukiwadde tokyogedde bulungi nti abayimbi abalaba sheenu bayinza obutakitegeera buli woolaba nga otandise okuwanyisiganya ebigambo okubagana ne ba artist abato oba bali wansiwo oba badde wansiwo for a very long time kiba kitegeeza oluddewo nnyo odireyinze nnyo mu kifo ekyo kati ate abasinga aggulawo olutalo n'abaana abo kati wakiko ekyokulabirako nkuwera kyakulabirako kya rasita wekiwatule nti yafunanga obuzibu genda maaso n'ebintu byebyo sebo genda maaso tusiima byokola lw'omushana olowooza embuzi onoogifuna ng'okola ebyo ebintu tusiima byokola rasita oyo omulaba yalinga afuna obuzibu n'abaana bajjanga bavanga wansi we buli generation okutandikira ddala mu 2008 bakenzo ba Red and Wizo buli generation yajjanga ngenda weetegereze yakubagananga naye lwaki nti balinga bagamba mugende mu maaso tujja naffe vaawo weyongereyo jangu emabeko bagenda mu maaso toyimirira mu kkubo kati ng'alaba balaba bano abaana batunwanga balaba kamiliyoni ali wali Bobi Wine ali wali byonna bye beegomba okufuna mu music nga balaba Bobi Wine abirina kamiliyoni abirina kati nga balaba orasita omulala naye ali mu kategore yaabwe naye nga ate alinga akola kyakwebera kati nga bagamba naye ono tumusobola either ave mu kkubo tumuyiteko oba tukubagane naawe jangu muki mu kategore yaffe twetwale kati ye teyakitegeranga alaba abaana alowooza bamudisrespectinga naye genda oweetegeeze buli generation kyonga buli generation yalinanga buzibu ku ggwe paka olwaleero era akyetwala n'abantu abo abaana abatototo akyetwala nabo naye lwaki ndi bo balabanga bamusobola balabanga bye beegomba si yabirina nga bagamba banno bemuwadde nabo bali ere bayitawo dda balina bino toyinza kuŋŋamba nti ogenda ku inspiringa abaana mu ndongo nga toyina achievements ze banoonya mu ndongo okuyimba obuyimbi tekumala kankuwa ekyokulabirako bw'okimanyi nti kati gravity kangereze ku gravity kuba abasinga batera nnyo okumuzalawa nze nagaana omuzalawa kubanga mmanyi endongo eri bwetambula haso gravity gye binaggwera ajja kuba inspirinze abavubuka bangi mu ndongo muno okusinga radio kyokka nga ate radio bwe twogera ku radio njogera ku muntu golowooza nti buli muntu gwawa ekitiibwa gwatya gwe tukankanira gwe tugamba nti oyo buli omu yakkiriza naye olw'okuba nti abantu bye banoonya mu ndongo kati ng'ebyo ebintu nti mayumba motoka za kabi njagala kufuna ssente njagala kuyamba famire yange mu countries nga zino eza Africa byebikulembera mu mitwe gy'abantu abagetinga inspired bwe mba njagala kunoonya abavubuka abagetinga inspired okuyingira endongo tebagenda tutunulira nnyo muntu ayimba nnyo kyokka era tojja ba inspiringa lwakuyimba nnyo kyokka baagala byofunye mu kuyimba kuba nabo bye banoonya si tebazze kuyimba buyimbi badde waka beebake bazze kuyimba bafunemu kati bano ba gravity bwe baba batandise mu bulamu nga ffena tubalaba balina wadde 10 n'okusoma kuganye ewaabwe yekka yalina n'emmotoka zimanya ekika kyonna kyavu n'avaayo n'akuba endongo n'ajjuza ebisaawe n'akola zihiiti
natandika n'okulagawo byakola nti kati ninawo Range Rover ennyumba kalina ngizimbye amazzi ngalengera obulamu bwonna nga artist n'omwana omutaata ayagala okuyimba bwa yeegomba ng'omya yakulaga abulina weegomba kujjuza bisaawe Gravity abijjuza weegomba kuba na hit Gravity alina hits weegomba kuba na nyumba ya kabi agirina eri ku mazzi weegomba motoka nene alina Range Rover kati ogenda obalamu bwoti aina kadi ya family abantu abasinga bagitunuliranga kyakusa kati ya family tenavayo saawe eno kati lwaki nti akyagizimba aina kadi akyagizimba eya family ejjavaayo maasawo era nsubya neyasaha yomu kubayimbi abatono gwosobola obbuuza abantu mukyala wa Gravity yani ne bakusoma ate abadde lulitamulaga fe abantu tubali tumumanyi naye nga tamulaga kati nalowooza ate kokuba alina wayagala okutandika okugirayo kadi ya family ng'amaliriza ennyumba wagenda okugirayo kadi ya family kati atandika okuleetanga ebifaananyi bya posting ng'ali waka we na family ye kati eyo kadi eveeyo kasiri gyakugamba agenda okumaliriza nga byonna bye weegomba ku muyimbi nga Gravity abirina kati gwe omwana omuto ayagala okuyimba after 5 years from now ojja kwetegereza nga bwe tubalaba abaana abatabadde inspired okujoininga industry nga Gravity ajja kuba inspiring abantu okusinga radio because radio yayimba nnyo n'ebino ebirala nga talinaawo kyogamba neegomba nnyumba ya radio neegomba motoka ya radio neegomba family ya radio you get kati gwe oba oyagala kuyimba buyimbi yingira lwa radio naye oba oyagala kuwangula yingira lwa Gravity. Just abantu abasinga amazima getulwana nago gwekokwawula just okujja n'okola ekintu out of passion nokikolanga business bino ebintu byonna bye tukola kakati nno kambabuulire ffe abali mu ati tulowooza tuli bakitalo nnyo tubeeraawo tukulidde ku byalo nga bagamba omusajja oyo yakola mu national water ebbanga naye talina kye yajjayo mwavu omusajja oyo yakola amateeka ebbanga naye talina kye yajjayo mwavu ffe ebiseera ebisinga bwe tugamba kuba artist baffe abaakola ebbanga nga tebalina kyamaanyi kye bajjayo olinga akugamba aliyo babanja music oba aliyo babanja byakujjayo kati gwe looya twalinga tumubanja ki twali tumubanja awolereza abantu oba kulaba biki byakoze oluvannyuma lw'okwolereza abantu owa national water twali tumubanja ki tubeereyo ku kyalo nga tubasongamu enno naye ate wekituukako mu musajja omanye ebbanga lye yamala mu busomesa teyazimbamu wadde akayumba kati naffe era kituuka ekiseera ne bagamba yes passion wagirina wajja n'okuba n'okola bye wakola at the end of the day kiki ewajjamu era okiraba ne bannamawulire batuuka ne bakibabuuza ne baga omusajja yalinga ku ethics simanya yakolanga biki tayimu etuuse ng'oteekeddwa okubaako ky'olagamu ekyo kyokola kikyokola teri kintu kinyumanga passion y'okutuuka kiseera ng'esasula biruzi zo nga gwe kyewakola akate kyewakola kiki wafunamu ne ssente kitegeeza bw'otandika okukyogerako eri abato abakijjamu olina road map gy'ojja okubawa ng'obalaga okukola from service paka wotandika service netandika okusasula ne service eno ng'oginyumya bunyumya nga teriiko kikivi kitambula ejja abavubuka bangi munzikiriza mu makyaki eyo nabikinga bo bakimanyi omukubi w'ennanga tasasulwa omuki tasasulwa kati bwe bajja eno mu nsi naga yes endongo njikuba katonda muweereza nati the end of the day nino tandika family wemba wakutandika family I need money kati bamaliriza satule batutte kuba ye bakola ki ebasasula bantu bangi singa babazimbira structure nga basobola ofuna mweyo bye bakoze mweyo gye babiyigidde singa bakola ki singa bakyaliyo segera so wena artist ayingiro ino okukimanya time etuuka nga tokyayina kulaga ndongo yokka nga mbutuufu eggwanga likwagadde hitirizi kuwadde sente ebivulu babikuwadde buli kimu bakutambuza bakulinyisiza ku nnyonyi naawo kakati tusobola okuyimiriza mu kulayini y'abaana abasoma ku mubuzi nga basoma mawulire ojja obabuulire ku birungi ebiri mu buweereza paka wootuuka ng'obufunyemu obulamu obulungi naye ekyamawulire kiwandikirese kubanga kyenyo ofaaki wakitagereza ku kali omanyi lwaki njogedde ku mawulire mu nsi yonna ezimu ku industries nga zikolanga mira za society be bantu abali mu mawulire omanyi lwaki byonna bye tukola ebiseera ebisinga ebitambulirwako ensonga biyita mu communications olwaleero omwana n'akeera ku makya n'awamba gavumenti eno nga tannatuuka na mu state house aba ayagala asooka atuuke ku UBC ayiseewo communication nti njikoze eki njitutte that is how significant communication mass communication waali abamulimu abasinga bayinza okukitwala right but industry gye balimu esalawo kingi nnyo ku nsi bwegenda okutambula nti olwaleero America yakwata sente ne investinga mu Hollywood kuguza America era abantu abasinga batagadde ne bagendayo nga basuubira birala reality ne batuukayo ne bakaaba
awo tuveewo loni mako yatwogera ku mawulire awulira nga ayagala kaaba naye nga totya